Olugero olw'Abaganda lwe baagera olugamba nti leka enkuba etonye tulabe ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Lugero oluzibuzibu olubeera olw'okuvvuunula naddala mu kaseera nga muninkiriwo oba munankaniwo afunye obuzibu bakira ate atakiriimu. Lugero lwa akivaamu yakiyita ekyato lwe luyinza okuba nga lukolawo mu bufu obufaananako bwe butyo. Nnaku z'omwezi 14 zeganye dda omwezi gwa Novemba oba guyita ogw'e11 omwaka 2025 olunaku olwaleero mu budde obwakawungeeza awo atumaze amalya g'ekyemisana nga n'olukuba lumaze okubeera nga lusammuukirira mpola mpola. Mwana mulenzi alina omusaayi omuyitale ogumu ogutambulira mu misaayi ge oba mu mubiri gwe guyinza okuyita Bryan Kirumira. Abandi bamukazaako erya Bryan White wakati ng'amaanyi talina era nga tasobola kwesitula yadde okutambuza ebigere ebibye. Abasajja ab'amateeka oba bayita abakuuma ddembe basobodde okuba nga bamwebagajja ku katanda akatonotono, si katanda ntegeeza ku kafaliso akatonotono kamwana ndaani nga ne yinki 2 tezisobola kuba nga ziwera, ne bamuwalawala mu ddwaliro gye bamusanze ne bamuwakankula ne bamujja ku kitanda kwabadde. Bamugamba nti wakati mu bulumi bw'olimu tusobola okuba nga tukwetika mukwano gwange ne tukutwala ewajja okkakkanya obulumi bw'olimu singa onaaba ofunye obwenkanya. Bingi ebikwogerebwako ne katukutwala emaaso g'omulamuzi osobole okubeera nga wennyonnyolako gwe nga gwe Bryan White. Ekyo kijja kuba nga kikuyamba ofuna emirembe gyo ng'omuntu. N'abo ababadde bakwogerako bino na biri osanga banalekeraawo nga kooti esazeewo. So Bryan White olunaku olwaleero aleeteddwa ku kooti e Makindye era nga bw'osobola okuba nti omulaba mukwano gwange. Bakira bamuleeta bw'akwata ku basajja bano abamuleeta waabasikaasika n'okuba nga ayaayaana ng'ekibuuzo kiri kimu nti bulumi bwe bubadde bumususse obungi oba eno gye babadde bamuyingiza gy'abadde tayagala. Bo ababadde bamuleese babadde bakkaanyiza naye nti Bryan White katukutwale oba aleeteddwa mu mbeera ya kimpukumpuku oba mbeera gy'oyinza okugamba nti ng'obuyinza bwe bulagira. Katusooke tulabeko wano.
Iranga na biwobe obulumi obulabwako n'obutalabwako bwe bubadde bufubutuka mu buli kitundu ky'omubiri gwa mwana mulenzi Bryan White bakiranga abamuleeta bo beesomye n'okugamba nti oba okaaba oba osinda oba oyazirana olina okulaba omulamuzi olunaku olwaleero. Mwana mulenzi Bryan White bw'aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi era nga kabadde kaseera ka kumusomera emisango egimuvunaanibwa, eddoboozi eribadde liva mu mutwe gwe oba eribadde litukira waggulu ennyo okulaga obulumi teriganyiza mulamuzi kubaako kigambo na kimu kyayogera, wabula ekyogeddwa kibadde kimu nti Bryan White mumuzeeyo mu ddwaliro, n'embeera gy'alimu tetujja kumusomera kintu kyonna. How is prison supposed to take this step? We are unable to read the charges. Take this man back to the hospital. Sobola genda mu maaso somera mwami Emisango gye olw'embeera gy'alimu gy'ataddewo oba gy'alimu n'olwekyo azibwe mu ddwaliro. Kooti nayo bigisusseeko. Wali owuliddeko kiri ekigambo kye bagamba nti gususse ogw'omulamuzi. Mu mazima leero kusussa okw'omulamuzi ebintu kooti egambye Bryan White addizibweyo. Bakira taata w'omuwala Karo Nalubwama agambibwa okuba nti yafiira ewa Bryan White abaddewo okwetegereza byonna nga bitambula era bwe kuba kuwera abadde awera nkolokooto era agambye nti kyekyo bangi baali balowooza nti tebakwatwako wabula akaseera kandiba nti keeko. Ajja poliisi emulina bulungi teyalina wajja kuyita kakaabaga mpaana gati ate ekirogo obwedda mumuli akaba mu maro kati wuya alabye avudde mu kaguli wali asirise kati lwaki takaabwa obulumi buwanye yemoroka ddwaliro ne bwakola atya omwana wange teyatta mbuzi ate namala nanumba lwaki bwabeera ku interview numba kasajja kanaku nze nakaliisanga kasirusiru kati lwaki sasobodde kwogera na mulamuzi oba kuwuliriza mulamuzi weza otya okuba anumba mu media nampita obukirunakataasa nze nalikaliisa omwana wange mpozi nga muzimu gwe gumuliko gwe gumutuka naye tuyatta nte bukyanga abadda yattamu wange nakigambirawo day one nga mutwalo muziika babaddatta babadde simpo nnyo bambi bunyabo ne kanyabo yakatta nga nnyo muzeeyi yayozeza ne ku munye walowooza ku muwala we Karo Nalubwama Eyaffa bulumi bwongera omusaasaanira. Bryan White aleeteddwa olunaku olwaleero. Ensonga ebadde muleesezza yakusomerwa emisango egy'enjawulo. Ojja kujjukira nti Bryan White wabamuleese leero nga 14 olunaku lweggulo nga 13 mu kooti y'emu e Makindye baleese mukazi we n'abantu abalala 3.
era nga bano basomeddwa emisango ne basindikibwa ku alimanda bagende eruzira bagire nga beebakayo. Kane Bryan White abasajja bamukukunudde mu ddwaliro gy'abadde. Egimu ku misango egibadde gisuubirwa okusomerwa Bryan White mwe muli omusango gwa human sacrifice contrary to section 2(1) and 3(b)(1) of the Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Act. Emisango egirimu saddaaka y'omuntu oba ebyekuusa mu layini eyo tetuli b'amateeka nnyo batusoma byawandiikibwa. So omukulu ono aleeteddwa mu kooti nga wabaddewo ne discharge form okuva mu ddwaliro. Jukira discharge form yeyina okuleetebwa neweebwa omulamuzi basobole okubeera nti ba examining oba omuntu aleeteddwa mu kooti ateekebwako basomerwa emisango. Naye kooti tesobodde kubanga esomera Bryan White olw'embeera mwabadde naawe gy'olabye. Kati kooti egambye omusajja addizibweyo afune obujjanjabi. So omusango gwa human sacrifice oba okusaddaaka omuntu oba egyekuusa mu layini eyo tegisomeddwa Bryan White nga bagamba nti ebyobulamu bye tebiri mu mbeera ntuufu. Kale eyo tuveeyo. Waliwo kape ne badde trendinga sebo bano basisinkana oba wano gwali mwaka gwa 2016 abaagala n'abano babiri babadde batrendinga ku mukutu. Kati awo bebo mu 2016 kati wano omukulu yagenda e Japan n'alekawo mukyala we. Omwaka gwali gwa 2019 n'agenda okunoonyeza famire ekigulira magala eddiba. Kati omukulu ono abaddeyo ng'anoonya akasente. Kati wano 2023 agamba nti yali arrested ng'akimanyi bulungi nti mukyala we amulindiridde Uganda. 2023 I know she is waiting for me. Era gayo ono yakomyewo mu 2025 okuva emyaka giri gye nkulaze wali gyonna. Baana ne bamwogerera omugambo emyaka mingi myaka nga 7 nga toliiwo. Naye yagamba nti mukyala we abadde amwekumidde emyaka gino gyonna. Era akomawo mukwano gutojjere. Ozaka tuyitekoko mu church wano tulabe ku Julius Carton tujja kubanga tumaliriza small time. Musumbe cyane baza mukama. And I thank God. Yazjeko omwoyo gw'okufuuwa. The spirit of gassing. Is it? Musumba nze nafuuwa. I gasped. Nga nfuuwa emabega ne maaso okumala essaawa 3. In front and behind for 3 hours. I was okumala essaawa 3. For 3 hours. Satu ng'oli munju oli bweru olinga wa. Musumba nga newe mba ndi munju newe mba ndi bweru ne mba ndi mu nnimiro. In the house, I could naye nga gas. wenfuuwa nga n'atudde When I gasped, even someone sitting very asobola far, okumpulira nga he nfuuwa could feel emabega ne the maaso smell of the high pungent gas. nga nfuuwa. I could gas. Musumba kyammalako emyaka gyali emyaka It was 7. upon me for 7 consecutive years. 7 7 naye years. nga nfuuwa emabega ne maaso I gasped in naye front nga and eba behind. maze okufuuwa But after gassing, nga ndoota ekirooto I had a dream. ndi mu kibira I was in the forest. ekibira ekinene ennyo naye nga mulimu ogunnya A big forest with naye a nga very big nyiizo pit. kyetooloola I surrounded the nenkyotoloola forest. nga nnoonya ekkubo nga I was siriraba looking for the way out. nenkyotoloola nga wenva wenzira Of course, I was in the same place. wenva wenzira I was in the same place. nenebaza mukama But sikyafuuwa I no longer n'ebirooto gas. ebi byagenda And the sikyaloota bad nga ngwa dreams, mu binnya I don't fall in the ekiwa pits. neteno kiddiza I give mukama Gamba nti haleluya. Oba wayina obujulizi bwo naawe buteeke mu comment section yawo. Nga naawe olina embeera gye walimu nga mbeera yali nzibu nnyo. Ng'embeera eyo eyina bwe yakuyisaayisa. Nga buli we wali ng'oyita eyina bwekuyisaayisa. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites.
Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.